Saturday no ku Delta TV. She always finds a way, the mystery of a woman, a savior in. Nango mchala gwe tulese olunaku olwaleero Minister wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda. Mchala mulungi, alabika bulungi, anyirira. Amanya gange amatuufu ze Hajjat Minsa Kabanda nge mumanyi akatali gali ago omukyalo era nga omukyala Kabanda eri omukyalo wapita Nabbengo nasare yaliruddawa afe tetwasomanga nasare fe twajjanga ng'ogenda bugenzi nga bakuwa interview wavanga wakanga maze okusomesa miranzi nzijukira interview yange bambuze bagamba kuwandiika emmeeza n'emmese mu piwa waliwo omukwano gwange bali bamuyita Dr. Sise Kityo so kati yakola ku JCRC yangamba nangamba naye omanyi Minsa tutandike eddwaliro nenzija nali nawo ka business kaali kateekaawe nga outside business kyakuyiga ki nti business olina okugibeeramu business olina okugibeeramu olina okuba ne supervisor omutuufu oba tomulina tewali goba weesigako okolera business yo kuba lwakola emitwalo 5 alaba nga akoledde nnyo lwakola emitwalo 2 alaba kubanga akubala nagamba kati nange bwe nguza obumonde bwange nembusiika wano kyokka siikisa butowo tosobola kumubala nti akendedde kati ogenda okwesanga nga ddala mubutuufu kyofunye si kyewali badde okola ki si kyewali badde ofuna oba omukyala nga wekkiririzaamu ti omwami ono Katonda yamumpa era mu kumumpa ate nina okuba naye mu kwagala ne butayagala kati ebikunyiza obijjawo n'obyesonyiwa n'oba nga naakugamba nti babbaawo akola kino tokyamuwulira g'okyawa akubuulira ebya bbaawo agamba nti omusajja ono ate yayenze nnyo ti ani atayenda Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.